mukisa kwa mukama kwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti You are watching BGP TV, the Father's Heart. Nga tusemberera okumalako omwaka, Blessed Gospel Promotions ekomyewo ne Mega Heart Worship Banquet 2023 season ey'omukaaga. Olina ennyonta y'okusinza oba okusinza ye neeyisaayo, jangu tusinze omutima gwa taata awo ku Glory of Christ Church e Kawala ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda olunaku lwonna okuva ku makya ku ssaawa 2 okutuuka akawungeezi. Okuyingira kwa bwereere gw'alina omutima gw'okusinza osobola okuyimirira ne Blessed Charles Gospel Promoter ku lw'enteekateeka n'ekiruna ky'olina mukubire ku ssimu noti 7 noti 3 35 6 33. Tujja kubira live nga bulijjo ku mikutu gya social media ku Hardwork Banquet Ministry wamu ne Blessed Charles BGPevents. Bw'oba olaba subscribinga abasinza bangi beetegese abawano n'abavudde ebweru w'eggwanga mu Hardwork Banquet. Okubeerawo kwa Mukama kubira kwa lwatu. Worship Banquet wagiddwa One Dynamics Limited, Imanzi G, atalimu Gino Hardware, Sango Stationers, God's Love Records, Anak Junior School, byonna ne birigikibwa Blessed Gospel Promotions and Events. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Nga tusemberera okumalako omwaka, Blessed Gospel Promotions ekomyewo ne Mega Heart Worship Banquet 2023 season ey'omukaaga. Olina ennyonta y'okusinza oba okusinza ye neeyisaayo, jangu tusinze omutima gwa taata awo ku Glory of Christ Church e Kawala ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda olunaku lwonna okuva ku makya ku ssaawa 2 okutuuka akawungeezi. Okuyingira kwa bwereere gw'alina omutima gw'okusinza osobola okuyimirira ne Blessed Charles Gospel Promoter ku lw'enteekateeka n'ekiruna ky'olina mukubire ku ssimu noti 7 noti 3 35 6 33. Tujja kubira live nga bulijjo ku mikutu gya social media ku Hardwork Banquet Ministry wamu ne Blessed Charles BGPevents. Bw'oba olaba subscribinga abasinza bangi beetegese abawano n'abavudde ebweru w'eggwanga mu Hardwork Banquet. Okubeerawo kwa Mukama kubira kwa lwatu. Worship Banquet wagiddwa One Dynamics Limited, Imanzi G, atalimu Gino Hardware, Sango Stationers, God's Love Records, Anak Junior School, byonna ne birigikibwa Blessed Gospel Promotions and Events. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katuyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya
You are watching BGP TV, The Father's Heart. To come, all the angels, I'm crying holy to the Lamb, who sits upon that throne. Holy, holy, God Almighty, God Almighty, who is to come? All creation is bringing glory to the Lamb, who sits upon that throne. I hear angels singing praises. I see men from every nation just bowing down before the throne. Like a sound of many waters crashing all around us. Sure, it's beautiful as a symphony of praise arises. Tears are wiped away from our eyes as men from every tongue and tribe will sing. Holy, holy, hallelujah. God Almighty, who is and is to come. All the angels, are crying holy, to the Lamb.
wange yegwe maniga Yesu wange yegwe tata Yesu wange yegwe suri welu yimba Yesu wange yegwe maniga Yesu wange yegwe tata wange nambanga yegwe maniga Yesu wange yegwe maniga Yesu wange yegwe maniga nambanga yegwe subiria Yesu magalwa kwelu yimba Yesu wenjisa kwelu yimba Yesu magalwa kwelu yimba Yesu wange yegwe maniga Yesu wange Yesu wange yegwe maniga yegwe maniga kamba babu yegwe subiya kande kangawo yegwe maniga Yesu wange yegwe maniga Yesu wange yegwe maniga yegwe Isira iyeri mundu balumwe tanegala bakora erinya chitiwacho zakamu tewalia kati yalo chitiwa netendo ulikwanda ikusiza ulivike livuna salide osalide chitiwacho netendo ulikwanda ikusiza
surrender everything to His hands and we pray that He take control of everything. We pray for everyone who will be part of this event, that we may be in one spirit as we raise worship and joy. We pray for the rest of the time, the rest of the day, and everything we need to make the event be good. Lord, we need your presence to take control, not us, because it's all about you. In Jesus' name we pray and believe. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Amen. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Nga tusemberera okumalako omwaka, Blessed Gospel Promotions ekomyewo ne Mega Heart Worship Banquet 2023 season ey'omukaaga. Olina ennyonta y'okusinza oba okusinza yenneeyisaayo, jangu tusinze omutima gwa taata awo ku Glory of Christ Church e Kawala ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda olunaku lwonna okuva ku makya ku ssaawa 2 okutuuka akawungeezi. Okuyingira kwa bwerere gw'alina omutima gw'okusinza osobola okuyimirira ne Blessed Charles Gospel Promoter ku lw'enteekateeka n'ekyonna ky'olina mukubire ku ssimu noti 7 noti 3 35 633. Tujja kubira live nga bulijjo ku mikutu gya social media ku Hardwork Banquet Ministry wamu ne Blessed Charles BGPevents. Bw'oba olaba subscribinga abasinza bangi beetegese abawano n'abavudde ebweru w'eggwanga mu Hardwork Banquet okubeerawo kwa Mukama kubira kwa lwatu. Worship Banquet wagiddwa One Dynamics Limited, Imanzige, atalimu Gino Hardware, Sango Stationers, God's Love Records, Hanak Junior School, byonna ne birikibwa Blessed Gospel Promotions and Events. Nga tusemberera okumalako omwaka, Blessed Gospel Promotions ekomyewo ne Mega Heart Worship Banquet 2023 season ey'omukaaga. Olina ennyonta y'okusinza oba okusinza yenneeyisaayo, jangu tusinze omutima gwa taata awo ku Glory of Christ Church e Kawala ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda olunaku lwonna okuva ku makya ku ssaawa 2 okutuuka akawungeezi. Okuyingira kwa bwerere gw'alina omutima gw'okusinza osobola okuyimirira ne Blessed Charles Gospel Promoter ku lw'enteekateeka n'ekyonna ky'olina mukubire ku ssimu noti 7 noti 3 35 633. Tujja kubira live nga bulijjo ku mikutu gya social media ku Hardwork Banquet Ministry wamu ne Blessed Charles BGPevents. Bw'oba olaba subscribinga abasinza bangi beetegese abawano n'abavudde ebweru w'eggwanga mu Hardwork Banquet okubeerawo kwa Mukama kubira kwa lwatu. Worship Banquet wagiddwa One Dynamics Limited, Imanzige, atalimu Gino Hardware, Sango Stationers, God's Love Records, Hanak Junior School, byonna ne birikibwa Blessed Gospel Promotions and Events. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazaagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 7758868131 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, excellence, integrity, time and hard working. You are watching BGP TV, the Father's Heart. nga tusemberera okumalako omwaka. Blessed Gospel Promotions ekomyewo ne Mega Heart Worship Banquet 2023 season ey'omukaaga. olina ennyonta y'okusinza oba okusinza ye neeyisaayo, jangu tusinze omutima gwa taata awo ku Glory of Christ Church e Kawala ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda olunaku lwonna okuva ku makya ku ssaawa 2 okutuuka akawungeezi. okuyingira kwa bwereere gw'alina omutima gw'okusinza osobola okuyimirira ne Blessed Charles Gospel Promoter ku lw'enteekateeka n'ekyonna ky'olina. mukubire ku ssimu noti 7735 tujja kubira live nga bulijjo ku mikutu gya social media ku Hardwork Banquet Ministry wamu ne Blessed Charles BGP Events. bw'oba olaba subscribinga abasinza bangi beetegese abawano n'abavudde ebweru w'eggwanga mu Hardwork Banquet. okubeerawo kwa Mukama kubira kwa lwatu. Worship Banquet wagiddwa One Dynamics Limited, Imanzi G, atalimu Gino Hardware, Sango Stationers, God is Love Records, Hanak Junior School, byonna ne birigikibwa Blessed Gospel Promotions and Events. nga tusemberera okumalako omwaka. Blessed Gospel Promotions ekomyewo ne Mega Heart Worship Banquet 2023 season ey'omukaaga. olina ennyonta y'okusinza oba okusinza ye neeyisaayo, jangu tusinze omutima gwa taata awo ku Glory of Christ Church e Kawala ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda olunaku lwonna okuva ku makya ku ssaawa 2 okutuuka akawungeezi. okuyingira kwa bwereere gw'alina omutima gw'okusinza osobola okuyimirira ne Blessed Charles Gospel Promoter ku lw'enteekateeka n'ekyonna ky'olina. mukubire ku ssimu noti 7735 tujja kubira live nga bulijjo ku mikutu gya social media ku Hardwork Banquet Ministry wamu ne Blessed Charles BGP Events. bw'oba olaba subscribinga abasinza bangi beetegese abawano n'abavudde ebweru w'eggwanga mu Hardwork Banquet.
okubeerawo kwa mukama kubira kwa lwatu. Worship Banquet wagiddwa One Dynamics Limited, Imanzi G, atalimu Gino Hardware, Sango Stationers, God's Love Records, Anak Junior School, byonna ne birikibwa Blessed Gospel Promotions and Events. Nga tusemberera okumalako omwaka, Blessed Gospel Promotions ekomyewo ne Mega Heart Worship Banquet